Kyetwakoze Entebbe airport mbebaza mwongere obujulizi mwongeze obujulizi tobuwa muntu yenna teeka ku page yo taginga Iculi. We must discipline these people. We must. Entebbe airport temujja kwesiriwaza. I cannot let you. This is my country. I've been here since 1960. I've been here. You cannot disorganize the Ugandans and Iculi just look on. That can no longer happen. I must put government in check. Oguno 2023 ne woboli wa NRM. Sibapangisa ko mutwe. Ye NRM chi. NRM najivamu da. Nze ndi mu National Progressive Movement ya Muhoozi. Sirina NRM jendi. Ndi mu National Progressive chi. Naye ne bwonoba mu pate ya Muhoozi n'olumya bana Uganda. Iculi wendi. Bana Uganda mukole ekintu kimu. Mumpereza amatayi. Mama n'obusaati. Obwe mupina busobola mu Kampala mujubisa. Naye ne nali branding je mwateeka kwanti yakusaba kalulu temunonde. Wabloga mbukoye. Kampala 2023. No any other MP alone. Iculi ngenda kwesimbawo. Nondebwa abantu bonna. Nupu. UPC, DPC kubanga mu unique. Parliament ya kuogera. Muina mudawuti nti nayogera. Parliament ya kusoma. Nafunez nya mu P7. Gwenyiga netofunanga ko nya. Sisabanga kusomero nti Iculi simanyi juza wano anza amasomero ngendo malo somanga amasomero ganinze. Goba nawe gali gakulinze well and good. Naye manya abasinga bazadde bamwe bagenda ne ogera ne deputy simanyi yogera ne master simanyi atuyambe kuba temuyita. Kizibu kyanjawulo genda ku ssomero n'okusoma. Entebbe airport mubadde mutugamba nti evidence bannange bakadama mbagadde mulima ate wabula emitwalo mu UAE ng'abantu tebakyagenda London abayimbi because mutemutegeera kintu kye bayita miliyoni y'abantu bakadama kati bali emitwalo mu small place London America abantu bali spaced mugenda labanga abayimbi bejjubira nnyo okugenda Sharjah Doha Dubai kuba bana abaana abakagenda ku bwakadama be bamanyi music waba yimbi abaliko mu mukyali kuba Maddox London America so lwensonge tuyino komya vice eno kubanga airport is a reflection of a country. Whereas enguzi nzibu yakuvaawo kubanga eyamba agigaba nigwe bagigabira. Ne tuyino jijja mu face y'abantu mugiryenga mutaddemu obukodyo. Omuntu oyina ddala clear ne muwa enamba mobile money. Nina ne namba za mobile money omuntu n'atuka ku kisaawe nga tayina sente. Ekisajja ky'airport ne kimugamba kati weereza abazadde b'ennamba yange gwolinye bo bampeereze ennamba nziina. Overwhelmingire enamba nziina CID mba muzagala CMI inzibaleetera mulekerawo malako bana Uganda emirembe. Omuntu tomanyi kyatunda genda bweru. Obya abantu 8 owe 11 wabatayina lwaki tomuleka ndaba ku buli ayitawo abayitawo 10 abasinga bajja bayina munanga ataakole ki lye lino lyokke ekkubo eno yokka ye airport gye tulina ne mutuuka wali ne mwefuula ba professor ne mwefuula nti mwayitirira ng'oluusi mulina ku connection z'abakazi ni bammwe anti toyina na bitabo by'owasoma just bakuyigirizaamu ka computer yani atakyamanyi computer ninodda ku bantu economy supporter n'omwenyinyala billionaire wenyinyala omanyira omusajja billionaire aze millionaire otusubya sente oli munyivu airport erina kuba y'abaana bato ku grand level. There is no country that use wano ku tables teriyo nsi ekozesa mukazi ayina baana basatu omusajja yamulekawo najja ku airport n'atambula ati ayina ebirowoozo bya sukulu fees
ensi zonna airport zikwata baana ba university bebangu ku computer bebakozesa passion banaika here Burundi go here every country they use younger people younger meaning 25 years and below omuntu w'emyaka 38 ana akola kiku counter obomeze nkanyanya nga toli appealing obeera munyivu ng'olina ebizibu byeka omwami yakulekawo oluusi oli single mother oba olina n'abalwadde mu kika omulimu gwa airport okuyamba okupima okulagira ennyonyi weeri ogenze ku kyano by'abaana bato at 18 to 25 abantu abakulu ku airport balina kukola mu technical work mu office hello this person he says he paid mumuyina beera awo naye buno obwana obuto bwe buyina okuba fast ku counter kalabika bulungi kato kali appealing and pleasing kasobola okuleeta omuntu buli airport ogiyitako ofune reflection yensi go to Japan go to Thailand go to Paris go to Buenos Aires go to America Jeff Kennedy go to everywhere airport ziba z'abaana bato the same as a receptionist, the same as a hair hostess, the same as a secretary. But oh, you need to be receptionist. Ina kuwa mwana mutonga ali apili. Bwogero oluzungu oluswidi oludachi olunowejian n'owulira noga waawo njiga deal n'olulimi ate nga kali kind n'abasawo mu malwaliro Europe abasawo ababeera mu operation baana bato dokita okuba n'envi abatuula eri nga bamuyitira mu specialization akantu akakutte Iculi kazibu nnyo keetaaga senior dokita neti bayinza leeta dokita wadde oli w'amaanyi nti obeere mu hospital ng'okuba mu Sweden ng'oli mukulu bannange emirimu egimu mugiyige gy'abaana bato toyinza kubeera n'otuula ku counter wakubanga tolina noweza emyaka 45 ng'oli reception you are not you are just distracting business yes waliwo emirimu nga giyina certain age wegikoma DJ oyina age wokoma wadde oli DJ mulungi otya there is a time but DJ baba baana bato era mu buto mwe banyumirira omulimu ogwo tojja kubeera 47 ogunyumirwe ojja kuba kale okuba ebyuma naye nga weewombeka kubanga ojja kuba to fitting in MC TV presenter tosobola kubeera ku TV yonna ng'olina emyaka 45 ng'okola ki mu face ya TV mbazungu no you cannot ne woba oli mulungi otya bakufuula producer not de mabega TVs for appeasing baina leta busandula liyane tu abantu ne balaba sikuleta muntu mukowu amawulire tovola baleta bazambale Kanale Mugume Patrick Mukasa Chamagero prime time wolabikira obulungi omusajja ya Chamagero wabasoma amawulire ga ya Patrick Mukasa ya Zambale Blasio Mukasa ya tosobola kati Kanale anyumira ku TV young, able-bodied, fluent, eloquent, confident and educated. Naino leta TV no gendo juwa omuntu newe baba bakatemba kati nkugambye abe muchibi muzanyi mulungi katolu wama muzanyi mulungi right now abantu balina okulaba Maulana and Rain Madrata and Chico no bali balina okugenda mu bintu ebinene ba producing oba film bwetyo ensi weeri right and clear ne communication wabana batula kwa my defied orders yes ebyo tulino biga kudwaliro toleta muntu mukulu nga yatambula okuwa omuntu ensiko munyivu taina rent aluddo bano omukwano sajja yamuleka order ali mu menopause kino kanchi basomese Ugandans menopause omukazi bwayingira mu menopause avaamu obusomyo bw'ekikyala n'akutuka empalaata n'amera ebirevu kati kyovola omukyala we mutukeyo mu maaso omuyita sister wo menopause zinyiiza menopause zireetera omukazi onyiiga ekyovola abantu bajjajja bavuma nnyo ye kana akawala akayitaayitawo kasunda obubere kaza tuba nkona bube kubanga takyayina
fluid ya kikyala yamuvaamu ze bayita menopause kati toleeta muntu ali mu menopause mulimu gwonna guli kwayalinga front desk ne waba good ate bamuteeka emabega obwana obuto obukyalina enzymes libido keegomba bwe buyina otuula ku counter za airport first year university yes obwana basomye mu masomero amalungi even at 6 they can work. What is the big deal? Enyonyi Ethiopia son 2 line Dubai go to east ebyo byokka ng'obeerawo ng'olyoka otunyiigira ng'osokoola emigugu ng'osokoola nga tuyitawo tusaba ssente. You are so sad. You people muli sad ku face. You are not doing us a good job as tourists coming in the country. Muyina okuba reflection yensi by being fresh, smelling good, having smile. Kwa airport you know smiling oba oli sad oba nedda oba faking a smile. It's up to you. But you don't tell muntu alina kukulaba nga oli sad. Hey, those are fake smiles, but they are smiles. Learn to have fake smiles. Hey, have a nice day. Abazungu balina fake smiles. Akugamba ekintu nolowooza akuliko ye ali ku mulimu ojjanga agamba hey have time yo gusu obuchina obuntu yona jo traveling akagamba komikosa bayina love nenga teri ku mutima wabula ya reception. Am I loud and clear? Iculi we sogera tewali mulala. Iculi TV sawe mwensi yonna eri wano etudde kuba ndabika bulungi. Sikujja mu t-shirt nti oyagala kwogera n'abantu ng'oyogera nani. Who will allow you? Nobody will allow you to talk. Amaka yenkwagadde kati watandika oyiga okwambala kayankoppa bannange naye obutayi bwa mulimo ono Guardiola ono Pep Guardiola Diego Simeone yadduse ku TV naye ng'onyumye kayonyumye naye tayo kyasiba zino ez'ebyapa ennenezi. Beraga ka Guardiola agenda training eyita mu Superman yabakunyige massage ojjo sobola competinga ne Iculi mundeetedde bajjemba simanyi jjajja muzeeyi Fresh Daddy simanyi awunya gendera mumuli simanyani mugenze mu party mulowooza Iculi ndi mwangu. Nobody can talk every day. It is me alone. Chuvula gamandiro material. Abalala bajja kutoka bapowe. Nobody. Baliyo bawuli ya simanyi. Wencha ngenda lambula ebimuli emengo kulwokuna simanyi charge your phone. Iculi every day. You cannot sing every day Kenzo. Palaso you can't. Wewe lokuba nekisa Palaso. I love the energy Palaso. Mulekera osima bannammwe n'okwewuuba weewuubi ku mikolo gyabwe jangu n'ekintu kiri tangible. Befon Palaso ziza bafano kyakola kimbuleri. Tulina dansolo kanivo engoma zino bazivuga mu kikomera nzija tukube engoma ezo. Nayenga muyige emirimu egiri ku front desk all over the world gy'abaana bato between the age of 25 maximum 29 kale 30 below. A front desk requires somebody actually passionate, actually ambitious, actually hopeful. Sa losing the hope. Iculi newemba njagala ntya. I cannot fit on a reception as a receptionist. I can't. Chechimuwa ulidde omwana mu kivulunga abuuza Gilbert mu Kenya mbulwaki tobeera manager wa muyimbi musajja yemugambye obadde ki a former vice president kati oyo journalist tamanyi byabuuza bantu where and when kati Iculi njogera nesiyinza kuba ng'ate nze ndi ku reception ku ssomero no. Learn to accept nti omulimu ngukozeeko ekimala kikola ki chovola bamuli banyivu face zonna zibalagezi ziri corrupt Entebbe. Aina government bweti kati olwaki taabe corrupt already government gyayina ey'olubuto tagisobola anti eno ye government number 1 teteesa temanyi birala oyina oggiwa byeyagala before you proceed.
Am I loud and clear? Love you so much, love you always. Muchimanyi nti sinnasaba Katonda ntandikidde mu kwogera. Nze Iculi siva Katonda. Obadde otya? Ayi Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno. Ejjudde emitawaana n'abantu ab'emitima emingi kuko abayina ekko ku mitima nga tebaagaliza. N'amisingisa omwana ennyonyi nga tiketi ayine Mukama Katonda mukube balaayi abe nga addeeko emmotoka bakitomere agweri. Yes, waliwo Mukama Katonda we tukwasa essaala enkambwe tuyambe ku bantu bonna abalemesa embeera okuva ku Entebbe airport babe nga baddeeka babatomere tufune abapya. Sometimes we need things like that. Mukama Katonda kwatira ku bantu abayita ku kisaawe nga batunze ebyabwe ate omuntu n'abakaluubiriza nnyo mukole ekintu Mukama. Yes, nesala ya kamulali bakole ekintu abakadde abo ku airport abamazeeko abantu emirembe. Nze siyinza kuva ku muntu webweru, nze mumpisa bulungi. Yes, olwokuba mumanyi nninamu erinnya naye temuyisa balala bubi. Mukama Katonda bakakkanya emitima. Abakola ku kisaawe Mukama bakakkanya emitima. Banyiivu nnyo gye tuli nga ate tuli bantu baabwe. Mukama Katonda bakwateko. Lwaki batunyiigira n'onyiigira munnansi munno bw'otyo? Mukama bakakkanya emitima. N'abalala batwagaliza ebibi mu ggwanga lyaffe webale tukuuma nga tuli balamu tuzuukuse tuteeke mu bagenda owangaala ebbanga eddene. Ayi Mukama Katonda ebbanga lyonna. Amiina ya Rabbul Aalamiin. Essaala egenzi awo nno tuvuddewo ne tweyongerayo. Waliwo pasita gwe baakutte ebugoloobi nti yakutte Omulativiya. Bannayuganda njagala bayigiriza, teriyo nsi esooka kufevalinga muntu wansi ndala nekwata owayo gugendako eThailandi olabe ozze omusango n'omunnansi. Saagala gamba nti okwata folena kirungi nedda, naye njagala nnyo nga circumstances zirikkiriya. Bw'otunuulira pasito oyo ow'ebugoloobi n'engeri gye bagambamu gye yakuttemu Omulativiya batuuke n'okuwuduwinkinga pulezidenti amuwe security amusuze mu Serena. Bannange bantu bameka bakwata olunaku ono ye wanjawulo ki? Bw'otunuulira circumstances basibiddemu pasito oyo ku Omulativiya teziri kiriya, wabula zirimu ebintu ebi bibiri. Ekisooka, Omulativiya ono omukazi muyaaye. Waliwo abazungu abayaaye bajja ne bapiininga abasajja mu Africa nga bategedde nti bagagga. Bapasita ba Africa wa abantu ba Africa being myopic and colorblind bapapira nnyo buli muntu gwe balaba ne balwa omuzungu yafuna omuzungu kati omuntu ave Latvia eringa Romania, Ukraina, Yugoslavia, Kazakhstan, Uzbekistan, ezo zonna ze zimu baavungawo gwe. Kakati pasito oyo we bamuteekako allegations z'okukwata omukazi Omulativiya bamusibiddewo mangu. Mulimu ebintu ebyo. President omukazi yamuwadde ne security. Why? Because for international relations kiyamba Uganda ne president ne CID. Naye ng'oggyeko public relations tewali bujulizi bulaga nti pastor yakwata omukazi oli. Era CID mukole buli kimu naye nga muyina okubeera authentic nnyo mu kuteeka omuntu emabega w'emitayimbwa on favor of omuntu ava e Bulaaya. Ono mukazi ayina nti anywa omwenge yajja ku kooti n'aloopa ebintu ebitategerekeka. Sigamba nti omutuusaako obulabe kintu kibi kirungi, naye njagala CID mubeere keen ku ki kye mugoberera mwakasiba Omunnayuganda obwereere just to please international community. Nze ndaba nga mwapapye okuleetera president okuwa n'omukazi protection bamuteeke ku Serena ng'abantu bakwatibwa nga bakubwa nga Kafuti Queen temwamwanguyira. Ninamu engeri omuvubuka lwakuba pasito oyo ettaka lye yaligula ne kyaki eri bugoloobi. Bantu basensinga nti ayinamu ndowooza ku ssente. There is a campaign kuba olwo audio gye nawulidde nga bamugamba leeta miliyoni 65 oveeyo mu kkomero oba pasito ogaanye ogenda. Byebyo ebintu bye Uganda naye nga kibi nnyo.
It's absurd. Nze mbalaba mulina color blindness. No. Hey. Shit. Mulina color blindness. Mwagala nnyo abazungu. Mulowooza buli muntu omuzungu akusinga. Nze mbadde mbazungu ebyo babyagala nnyo. Mulekeraawo okudimininga abammwe in favor of bazungu. Elichapo.com Iculi alone. Tutwala omwana we Buddo. Buddo secondary school yagwa. Waliyo abasomesa e Buddo abasodoma and Gomora. Tewandibadde buzibu ng'oli wa Sodome n'ofuna owa Sodome munno. Naye amasomero ge twali tumanyi nti g'abakungu ga bitiibwa galina ebintu ebyekwese munda eyo bye tutategeera. Wano nze nali mpolereza Deodaati ow'Ekisubi. Naye lwakuba twali mu politics. Naye ng'abanuupu baali batuufu nga Deodaati kyakola abaana. Naye nga baŋŋamba Iculi olina defending owaffe. Ne defending the undefendable. Naye ne Buddo. Twalayo omwana on your own risk. Omuzadde yankubira. Omuzadde yannyinyonnyola nawulira nze nga n'ebyokuba n'abaana Katonda yannyamba. Kubanze yisima n'okwata omwana owange mu Sodome. Naye bakutwala mu kkomera nkola omusango n'enzija mu kkomera n'enkufumita obuso. Nze Katonda yandaba. Nze sisobola kuba n'abaana wano weesula waliwo ekikozi wansi awo. Kyasibidde omwana mu nnyumba kyo nga kiri bweru. Ennyumba omwana omuto ng'akaaba. Abazadde baatambudde baamulese waka. Nze Isima ninga opura. Katonda yandaba. Nga sisobola kwegamba nze Isima. Bannange era kantwala abaana abaganda bange bonna mutwala abaana mu Kibuli. Nenzi no tikyakwata abaana e Buddo. Kiri ku record. Abazadde bakina ku evidence. Naye olw'okuba Buddo gino emize gibaluddemu balinayo ne bapropagata be bateeka mu mawulire ba Adrian Nsubuga. Kati ba Adrian Nsubuga ba victim ayajja mu mawulire kubanga ye yasomera Buddo balabika bakimukolakola batica bakikola. Kati ajja mu mawulire nga spina n'awandiika Buddo can't do this. Adrian Nsubuga, don't be an idiot. Omanyi mubeera idiot mu butaayitaayi n'osiriwala busiriwazi. Omuzadde w'omwana yayogera nange kati odde mawulire you open your mouth like a pig n'ogamba mbu si bituufu oli musiru. Adrian Nsubuga kumaaniina gwe wambu wawuliriza whatever you are. Saagala mmanya Adrian Nsubuga akumanyi nnyo badde wano nga weepaatika ku by'omupiira gwa Uganda weefuule yasome nnyo bano ba white chip abali brush alowooza okwogera oluzungu ennyo Adrian Nsubuga mukimufuula special. You are an idiot. You are stupid. Ku muzadde w'omwana ng'amuyina ne mu ddwaliro omusomesa amusodomayizinze ng'omwana tamanyi n'ojja mu mawulire n'osinika ebinyoma. This is Adrian Nsubuga. You a pig. You a pig. Adrian Nsubuga, you a pig. Oli musiru. I can even say that authoritatively kuba kati gwe bakusodomizing e Buddo yemwe basodomizinga kati ne mujja mu representing e mawulire. You cannot come out ng'oli educated then you start being bogus ku mwana w'omulala. Adrian Nsubuga oli mbizi gwe Gasiya envundu kuba omuzadde yakubira nze omwana akabina katonya tasobola kube akabina katonya buli wabeera. Teacher ya musodomizing okuva mwesi wanu amuwa cocaine balina cocaine abasomesa balina pipe omwana bamukubya pipe n'agweri teacher nadda kabina k'omwana wo n'asongola e Buddo secondary school. Njagala bagaba bino byenjogera mbimanyi. Buddo secondary school
kati olw'okuba wasomayo abakungu bangi kati babeera ne be basodomayizinga mu mawulire Adrian Nsubuga kati Adrian Nsubuga ajja mu mawulire olw'okubanga bano abali white Bruce alowooza mbu okwogera oluzungu kyamaanyi ne yeetuuza awo n'obulevule bogas gwembwa ate nze oyinza okunsobola ku midiya nga netteeka baalijjeewo omanyire omuzadde nga wendi Iculi nja kukuyuzaayuza buli biri nze ebyo bya Adrian Nsubuga sibimanyi ne bw'ogenda n'oloopa kuba mulina bajjaaji bansiba n'enkomawo n'enziramu ekintu kyekimu nziramu statement eno you are an idiot to go to news no protecting a teacher azenga akwata abaana atali omu obujulizi nga buli evident nojja n'obutayitayibwo ng'osiriwala ng'ogamba mbu omwana alimba you are an idiot. Yes, nabagambye 2023 ate siina kisa nze ndya wa Adrian Nsubuga gasiya ne bwafa siina kyempulira daayi oba afudde oba mulamu I don't fucking care siina wempulira ati tombulya bogasi oyo omuzadde yantuusa wali omwana waawunya ekivundu atambula atonnya akabina tekasiba Buddo secondary school gye mumanyidde ddala nekisubi oyo Deodati nali muwolereza buwolereza ng'abakulu bankubira ne bangamba muwolereze naye nga Nuupu yali ezudde kituufu twala mu masomero ago omwana wo ticha kubira essimu okumanya guno gu ticha gusiru gukubira omuzadde gumugamba mbu omwana we ayina empisa embi kati omuzadde agwesiga aguweereza ne ssente kati waguweereza ssente nga gugula payipu nga guyita abavubuka nga bakuba payipu mu nnyumba ye abatamanyi payipu draga eba kokayina bamuyisa mu payipu kati omwana bw'omuteeka payipu ku nnyindo n'okwata wano n'akola kumala okusiri okuba nga totegeere essaawa endaleezi biri. This is how they sodomize children. Buddo secondary school. Sagala na balimba. Jemulabanga ey'amaanyi ey'ekitalo wabule ina abantu ababadde mu muze gwa Sodome nga bali mu mawulire bali ku TV bali mu mpapula basobola okusipininga story nga we mwalaba bwe twasipininga ey'ekisubi naye mbabuulira bankubira bukubizi ne baŋŋamba ndifendinge tica w'ekisubi nga Nuupu emuli bubi naye ng'ekituufu yali naye kyekimu. Yes, this is Iculi. Deodati nga kyekimu nze nkubuulira ate nabaguza mutwe ku bintu by'abantu njogerera ddala bankubira ne baŋŋamba olina odifendinga omusajja oyo kuba essomero eryo General Muhoozi mwe yali yasomera Bobi Wine ng'ali muli blackmailinga n'empolereza Deodati naye ng'obujulizi bwaliwo wennyini kati omukazi atambula n'omwana atonnya Buddo secondary school totwalayo omwana we ebyo byaggwawo buli ssomero lya bbeeyi byaggwawo dda lyabayaaye omwana we bamukubisa kokayine ne batandika omufumita okuva mwesi wanu omukazi omwana we atonya butonya imagininga nga wakola ssente otwala omwana e Buddo afuuke ekyamaanyi n'akomawo nga kivundu ky'olina okubeerako kubanga atonya butonya. Musajja wattu baamufumita emabega nze Iculi nkufumita nkugambye nzija ne mukomera ne nkuttirayo ne bannyongerayo for murder. Nze Katonda yandaba obutaba na baana Adrian Nsubuga nyinza okutega ku geti ne nkukuba akatayimbwa nazaza nnyini mwana n'oyogera bw'otyo nkukuba akatayimbwa ne neewaayo ku poliisi gwate oli musiru nnyo. You are an idiot. Okudda mu mawulire n'ogamba mbu si kituufu ng'omwana si wuwo omuntu asaana asodomayizinga obwana bwo bwonna okiwulira omukazi kyayitamu. You are so stupid. Eno embwa yeegenda mu mawulire n'egamba si bituufu naye ng'omuzadde nannyini mwana waali n'omwana atonnya emabega waali n'ekizampo zonna n'omusomesa amumanyi n'obudde abumanyi abulidde ne maama we n'abaana abalala. Embwa nejja mu mawulire mbu very educated fool mu butaayitaayi kuba banoonya kickback nasomera Buddo bogas
nine bali Fred yasomera Buddo naye tekijjawo nti omwana mukwate e Buddo oba muli ssomero ly'amaanyi oba nedda. It doesn't. Omwana waali bamukwata akabina katambula katonya naye balina abaana be baakolako Sodoma and Gomora aliya kati abo abaana babakonekitinga ku mirimu bw'oba bakusodomize nze balina connection kati bakuteeka mu mulimu nga gw'amaanyi nga woolaba ba Adrian Nsubuga kati ye nga bamulindisiza nti kyonna ekikwata ku Buddo gwe jangu ogambe kifu. Adrian Nsubuga you are an idiot. Woba ng'olina abaana nga oli muzadde nga basobola okukwata omwana w'omuzadde omulala gwate nojja n'osipiininga nti si kituufu ng'omulwadde omuzadde waali. You are a big idiot. Shame upon you. Adrian Nsubuga ne family yo n'abagoberera engeri gye mulina connection mukubire CID CMI iso bansibe newe bansiba nkyogedde totwala mwana wo Buddo. Buddo eri connected. Omwana wo wanaalopa basobola omukola ekintu kyonna. Bali mu police, bali mu army, bali mu ministerial posts, bali mu buli department. Ate bana bali mu department bamanyi bali kuba nabo baali bakola. Era ono teacher alina ne bwa coordinating ne bajja abaana mu gundi endala ne bamuleetera ne babakolako ganga raping. Bino Iculi nze abyogera. Tewali mulala ajja byogera. Yes. Kakati munsibe muyite CMI muntekeko emisango anti Buddo ssomero ly'amaanyi tebalyogerako njogedde. Buddo secondary school bakwata eri omusomesa akwatidde abaana ebbanga naye abamu protecting bali mu buli bitongole bali mu police bali mu buli kitongole kubanga Buddo abaana basomerayo b'amaanyi nkugambe we bakusodomizinga bakonnekitinga mu kifo kati Buddo weba waliyo ekizibu ekiguddeyo gwovaayo nga Adrian Nsubuga n'oprotectinga ebikolwa byammwe naye nga nkuwadde obujulizi ne nkugamba neddewo dat ow'ekisubi bankubira mu defending naye ng'obujulizi bwe buli. Katonda nsonyiwa nakola bubi munnanga nti ebimu bya muntu gani point oluusi obulamu bw'oba weetaaga n'oyogera ekyo ky'oyetaagiddwa okwogera naye nga mu mutima okimanyi tekijja. Ekyo kyonzikiriza. Siina buzibu n'abantu beeyagala basajja na basajja sinze Katonda naye sikkiririza mu kukaka. Leka omuntu yeesalirewo naye okukaka abaana nga bali mwesi wanu n'obakakaaka emboozi. Kati omukazi atambula n'omwana atonye emabega toyagala wulira mwana oli toyagala bba wali mwana oli yagenda beera waatya agenda wangala atya n'omwana we gwe yateeka mu ssomero afuuka eky'amaanyi. Lwaki mweyisa bwe mutyo ku nsi eno? Katonda nze ndowooza wandaba ne siba na baana kubanga abawa Iculi sooka n'enjiwa amafuta ku nnyumba yo n'enjokya nga poliisi bwejja njokya poliisi ejja se Iculi njikumako poliisi nejja ne bantwala naye nga njiraba nga muli munda mujja nze Iculi wenti wendi straight ne Jokatol King's College Buddo. Yes, si Buddo second King's College Buddo. Ene yabagagga emize emibi gisinga mbagagga. Bw'owulira emize emibi mu nsi eno gisinga mbagagga. Waliwo omwavu we weesiimisiza obulamu bwo ne bw'otuuka mu mabaala abantu abasinze okwonooneka baana babagagga n'olaba n'oweebuuza taata we yali afa ki ng'ogwana gwe gunywanya omwenge gwe gutambula gukunama gwe guli awo gutonnagalaale naye nga yafuba nnyo alabe ng'abatuusa ku ntikko. Mukama Katonda yamba abazadde abanaku abakuza abaana baabwe nga y'engeri yokka gye bayina baleme kuyita mu kizibu kisangibwa mu masomero ga bbeeyi gano. Amasomero g'ebbeeyi oluusi tugaagala nnyo naye bannange mubuulirire ku baana bammwe. Nze mpulira bubi nga tesiina na baana. Omwana w'omukazi atambula atonyawunya yenna bamufokotafokota emabega yenna bambi takyalina na hope ayinza n'okukomitinga suicide. Jalla Jalaalu Iculi alone the drug
the rest a cigarettes me are the best tujja bogerako ensonga King's College buddo Obujulizi nina naye nkimanyi muyina abantu mu CMI police CID musobola no faking emisango ne munteekako bana Uganda temukaabanga bankutte mundeke nvundireyo naye nze sisobola kuyimirira wano nempana somero omuli omusomesa buli muntu gwamanyi naye nga ate somero likola nnyo omukuuma naye nga ticha kyakoze abaana b'abantu aleetayo n'abalala ne baganga raping abaana omwana ekikolwa kyateeyagalidde dear Lord bajjukiza nti nga 28 omwezi guno tugenda kubeera mu dansala carnival yaziza bafana wali ekajansi straight mbuuza ku bantu ab'ebitiibwa bonna mu ggwanga mbuuza ku abantu bonna batambudde ne president w'eggwanga especially Ajamisi Kigundu. Uganda was represented well. Kasajja bannaika boss kayogedde abawala bonna ne basirika $1 billion company okimanyi muddawo bulijjo mwasaba tubagamba oliye mwenye ende za Museveni ngate ne Museveni amuwaana buwanyi abawala bwe yabanyonyodde gye yava terimu oyinza kwesimba mwoyo omwana n'osobola naffe twamuvaako. Hamisi Kigundu muwala on your own risk olaba ffe abakolako ne video ezimuvoola buli wenjiraba n'olutiko lummera neŋŋamba nange nali kukinze Iculi nzira ku musajja wa $1 billion company mpise mu maaso nze Katonda nsonyiwa buli wendaba video eyo olutiko lunkankana